mwaka 2023 kama byakolera ebirungi tusanyuka nammwe abafunamu okusoomooza tubasaasira. Olwaleero ng'omwanika wa Buganda njagala kubawa entebya y'oluwalo lwaffe olw'omwaka 2023. Nga mumanyi enkola y'oluwalo emaze kati emyaka 5 ng'etambula, era mwaka ku mwaka enkola eno eyongedde okunnyikira, okujjumbirwa n'okuvaamu ebibala. Nina essanyu okutegeeza Obuganda nti mwaka 2023 abantu ba Buganda bakiika embuga n'oluwalo lwa kawumbi kamu mu obukadde 546 emitwalo 799 ne ssente 946. Bw'ogeraageranya essente ezo ezaaleetebwa mu luwalo n'omwaka 2022 bwe twafuna obukadde 934 n'emitwalo 559, olaba nti wabaddewo okulinnya kwa bitundu 65 n'obutundutundu 5. Ekyo nno kiraga omwoyo gwa Buganda ogutafa ogweyongera buli mwaka. Waliwo ensonga nnyingi nnyo z'oyinza okunokolayo lwakiri bwe kityo, naye esinga obukulu obwagazi bwa Ssaabasajja Kabaka eri abantu be n'abantu ngeri gye baagalamu Kabaka waabwe yankizo nnyo mu nteekateeka eno. Naye era n'obunyiikivu bw'abaami ba Ssaabasajja Kabaka nawo bweyongedde, kubanga enteekateeka eno ab'amagombolola n'ab'amasaza bagirimu nnyo okwoteeka minisitule ya gavumenti ey'ebitundu. Ensonga endala bwe bwerufu obw'entebya y'ebikolebwa mu ssente z'oluwalo n'ensimbi zonna ez'Obwakabaka, kubanga buli mwaka twanjulira Obuganda embalirira, buli mwaka tuwa entebya y'oluwalo, naye era tuwa n'entebya y'ensimbi endala zonna mu alipoota ekube mu kyapa. Buli omu n'asobola okugenda n'alaba ddala kino kikoleddwa, kino gye kiri kye bagambye. Tulowooza nti obwerufu obwo n'okuwa entebya kyongedde okuwa abantu ba Buganda amaanyi okuleeta oluwalo emirimu gya Ssaabasajja gitandike. Naye ate era tulaba n'ebibala ebivudde mu nteekateeka za gavumenti ya Ssaabasajja, naddala enteekateeka ya Mwanyi Terimba, CBS Powesa, SACCO, ebyobulamu n'enteekateeka endala abantu ze baganyuddwamu ne babeera balamu ne basoma ne bayingiza ensimbi. Kibanguyidde nnyo okujja okuzza eri embuga emirimu gitambule. Ensimbi zino akawumbi akamu n'ekitundu ezakuŋŋaanyizibwa ne zireetebwa embuga mu luwalo omwaka oguwedde okuva amagombolola ag'enjawulo agakola amasaza ga Buganda. Tumanyi gali amagombolola 175, naye waliwo n'amasaza ga Buganda agali wabweru wa Buganda mu Uganda, n'amasaza ga Buganda agali wabweru wa Uganda, gonna gaakiika. Essaza eryasinga mwaka gali 175 lyali lya Kyaddondo. Kyaddondo bakiika embuga n'obukadde 346 bye bitundu 22 ku 100
ku ssente z'Oluwalo. Ne baddirirwa essaza lya Buddu eryakiika embuga n'obukadde 203 bye bitundu 13. Amasaza ga Kabaka ag'ewabweru wa Uganda galeeta oluwalo lwa bukadde 68, ate amasaza ga Kabaka wabweru wa Buganda mu Uganda ne galeeta oluwalo lwa bukadde 19. Olaba nti abantu ba Buganda abali mu Uganda, abali mu Buganda n'abali mu nsi yonna, ensonga eno beeyongedde ogyenyigiramu mwaka ku mwaka, era tubeebaza nnyo. Ensimbi ezo $1.5 ezaleetebwa mu luwalo lwaffe zaakozesebwa bwe ziti. Eno y'entebya. Nga bwe mumanyi, omulimu gw'okuzzaawo Muzibwazaalampanga mu Masiro e Kasubi mulimu gwa nkizo nnyo. Ku nsimbi ze twafuna twakozesaako obukadde 208,978 okwongera okulaba ng'omulimu guno gugguka. Bannamawulire mujjagana ne Katikkiro nga 19 yenkya mujja kulaba kumpi omulimu gugiddwako engalo. Amasannyalaze kati gagenzeemu, seminti yakolebwa wansi, oluggya luyoyooteddwa, bugwe abugiriza munda Muzibwazaalampanga awedde, ennyumba z'abalongo Bakumba n'Enjagala Kasaayi nazo ziwedde, era tusuubira nti Katikkiro bw'anaatuusa alipoota ate amasiro gajja kuba gaggyibwako engalo. Naye nga neebaza oluwalo omulimu ogwo baguwagira nnyo. Ensonga endala eyawagira ku nsimbi ze twafuna mu luwalo y'eby'okuwagira ensiza z'ebyobulamu n'okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, kubanga Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka ye munyeenyezo mu nsonga eno. Bwali obukadde 131,500, obukadde 131,500 zawagira ebyobulamu mu Buganda, era mwalimu okuteekateeka ensiza z'ebyobulamu mu masaza 4. Kyaddondo wali abantu 464 abajjanjabibwa, e Busujju baali abantu 665, e Bulemeezi abantu 766, ate e Butambala abantu 2,112, awamu n'okuddaabiriza eddwaliro eritambuzibwa. Ezo zamalawo obukadde 93,500 kwezi 1,100,000, era eddwaliro litambula buli laba buli nsiisa za bulamu ennaku zino. Okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, obukadde bwali 48 ne bugata kw'ekiralamu3,500 okuweza 10,100,000 ku byobulamu. Era amaloboozi okukubiriza okukunga abasajja tubeere abasaale okutaasa omwana omuwala, ensonga eyo etambudde nnyo, era emiwendo giraga nti waliwo ogenda mu maaso. Obukadde 98 okuva ku luwalo bwateekebwa mu nsawo ya Ssaabasajja eya Kabaka Education Fund, eyamba ewagira okulaba ng'abaana ba Buganda basoma. Obukadde 202 zigenze mu nteekateeka eya Mmwanyi Terimba, enteekateeka ewagira abalimisa, enteekateeka ewagira okulondoola emirimu gy'Emmwanyi Terinda ddala omutindo, endabira y'ennimiro, ennoga, ennyanika, n'okuwagira enkola ya kakutakamu okusobozesa abalimi okufunamu ekiwera. Era mu nteekateeka eno Katikkiro yalambula abalimi
mu masaza g'e Buvuma, Kyaggwe, Mawogola, Butambala, Kyaddondo ne Buvuma, awamu n'okukunga abantu okunywa kaawa. Twagulirako abalimisa epikipiki 18, buli mulimisa mu buli ssaza yagulirwa epikipiki okubawa entambula basobole okutuuka ku bantu ba Ssaabasajja, twongere amaanyi mu nteekateeka y'amaanyi terimba gye twongedde okufunamu kyegasa buli kiseera. Ekyokutaano, Kabaka wa Uganda obukadde 68,240 ensimbi zino zakozesebwa okusima enzizi mu Buganda Naikonto oba borehole. Mulimu guno oguwagiddwa n'ensimbi ezo, era nja okwebaza nnyo abantu ba Buganda ebweru diaspora, Northern California, San Francisco, New England, Bibinak, okuba nti nno omulimu gw'okuba n'amazzi amayonjo mu Buganda bakola ddala bulungi nnyo, era wano tulinawo owessaza ow'omukiise aliwo babiri balamba. Njagala okubeebaza era muneyo mwebaze, obwetaavu bukyaliwo, era omumaze okulambula emirimu gino bujja kulaba gigenze bulungi mu maaso, era minisita ajja banjula eri abannamawulire ng'atuusizza, naye beebale nnyo. Twakwatako ku nsimbi ezo obukadde 24,446 okuwagira okuzimba amalwaliro g'Obwakabaka 3 ery'e Busimbi Essingo, ery'e Buddu n'ery'Enjeru e Kyaggwe. Amalwaliro gano ery'e Ssingo lyaggwa okuserekwa, bali mu kulimaliriza kuba pulasita n'ebigenderako, ate e Buddu bateekako amabaati ku kasolya, ate ery'e Kyaggwe waliko akasolya. Bino bannamawulire basobola okugenda ne balambula nako ne balaba otuufu bwabyo, naye ku ssente zajja mu luwalo bukadde 24 zayambako okuwagira omulimu ogwo ogenda mu maaso. Ebyo 600 ku ssente ezajja mu luwalo. Ensimbi zino ezijja mu luwalo, abaami baffe ab'amagombolola bakola omulimu munene nnyo okukunga abantu n'okulaba ng'enteekateeka eno egenda mu maaso. Enteekateeka y'oluwalo lwaffe tubaako ebintu bye tukola wano ku mbuga, okugeza ng'ebyobuyonjo, wema, obutebe, okutimba, ebyuma ebikanika amaloboozi, ebyokwerinda bibagulugulu, bannamawulire abasitula ebintu, ebirabo, n'ebyo byonna obukadde 72,613 zagenda mu kuteekateeka luwawo lwaffe. Ab'amagombolola ku nsimbi ezijja mu luwawo lwaffe ebitundu 10 ku 100 zibaddizibwa, bwe bukadde 154,607 ziddayo, era zaddayo magombolola zibayambeko okuddukanya emirimu mu magombolola. Era eggombolola eryasinga okusonda essente lya Haji Muhammadu Ssemambo wali wano osaako anamawulira tebazikolamu ng'abamagombolola, naye nga ziyamba okuddukanya emirimu. Naye omanyi mu nteekateeka eno buli ggombolola lirina kati pikipiki, lirina n'eggaali, naye ate waliwo n'ebirala ebigenda mu maaso mu kkowa eryo. Ate ebitundu 3 ku buli 100 ziddayo ku masaza, era ezo ziri obukadde 41,760 eziddayo ku masaza okuyambako kuzirukanya emirimu mu masaza nga zikola ebitundu 3. Abantu ba Beene bwe bajja wano n'oluwalo, olugero lwaffe lugamba nti Luganda kulya, tebayinza kujja ku mbuga ne bakiika embuga ne baddayo nga bayala. Okusembeza abaleeta oluwalo nga baweebwa ekyemisana n'ekyokunywa kyamalawo obukadde 121 n'emitwalo 20. Era bwe bamala okulya n'okunywa ate ne balambuzibwa n'okulambuzibwa
ebifo by'enkizo ku mbuga ne mu Buganda. Omulimu gw'okubisa certificates zino ezigabwa okusima abantu abaleese oluwalo nga bumumanyi esinga obungi olumu ziba za mitwalo 2 ziba nnyingi, naye ate ekikulu zirina okubaamu ebisoko security features ezeetangira abantu ozijingirira. Kale tusaasaanya ensimbi okukuba certificates ezo, era omwaka guno twasaasaanya obukadde 207 okubanga tukozesa obukugu obw'okwerinda okusobozesa waliwo kubaawo afoojinga certificates ezo oba zikubamu ebicupuli. Ku lw'obubaka bwa Buganda ne gavumenti ya Ssaabasajja, njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gya Buganda, abali mu Buganda, abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda, abawagidde emirimu gya Ssaabasajja Kabaka okulaba nga gitambula, ate era tubasaba tebajja okwo 2024 era bakomewo bakiike, kubanga nga bwe twayanjula embalirira obwetaavu n'emirimu gikyaliwo. Njagala nnyo okwebaza bannamawulire abali wano olw'okuba nti musaasaanya era muwa ebiba bituuse eno, era mbasaba entebbe eno mugisaasaanya abantu bamanye ebikoleddwa. Ekiwandiiko kino kyensomye buli omu ajja kufunako nga maliriza nja kuyita minisita wa gavumenti ez'obutundu w'ekitiibwa Joseph Waluku Kawuki ayanjule abaami bano era abaweeyo buli omu eddakiika nga ziizo boogera, oluvannyuma munaatubuuzayo ebibuuzo omunaaba temuna kimunyonyose tulyoke tubawe ekiwandiiko kino. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.